Singa mubadde mu studio ne mulaba Nantege mwandigambye nti oba tuleete emiguwa tusooke tumusire bw'ayogera ate bakubuuza ekibuuzo naye tokizze mudoozo n'okiddamu ku Sande nti bawalina bammeka osobola okiddamu ayina bammeka naye bajja bo bammeka anti oyo bammeka oli abuuziza naye abayina akati ndowooza olaba kakati ensomesa ya Nantege yegye nabagamba ensomesa eya sitaani berebere bbiri olugero 18 lugamba nti Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusanja so saababeezi era n'olubirizi yajjamu lumu kwata mpola nyamaza olubirizi yajjamu lumu ebisigadde byonna by'obadde oleeta byonna abo bonna abaakola ekyo baayonoona Katonda era ne Seeka Mulumba yayogedde n'endowooza nti agenda kuleeta olunyiriri nga Katonda agamba nti kati gwe wasa n'omukazi owookubiri olwo nga teruliyo era ky'oba olaba Sulemaani yayonoona olw'abakazi abo be yawasa obwakabaka bwa Sulemaani tebwagenda mu maaso ndowooza ekyo nkimaze kakati bwe tudda mu Malaki lwe bakugambye ne lukulema n'okusoma Malaki essula 2 olunyolo 14-15 olunyiro olwo nalwo kandusome naye lumaliza lugamba nti Katonda yabakolera kyomu ng'ayagala ezzadde eritya Katonda eriri mutya nkitegeera kubanga wulira gwebyo biveeko nze nsomesa nze nsomesa n'agamba nti omukazi luno ntuuseewo essula 2 olunyolo 15 kandusome kuba sisita abadde yagambye nti asoma olunyolo era teyakola omu newankubadde nga yalina omwoyo ogwafikkawo nze byonna mbizingiddemu newankubadde nga yalina omwoyo ogwafikkawo kati guli omwoyo ogwafikkawo yali asobola ogwokolamu omukazi owokubiri oba owokusatu omwoyo gye guli gwafikkawo naye olwokuba yayagala tubeere n'omukazi omu n'akola omu guli omwoyo n'agulekayo negusigalayo era muwasa abakazi bangi agambye yakola ogu era n'agamba nti n'atugaana n'okukuusakuusa omukazi oyo kwaga agambye nti anti omukazi owomububuka bwe tomugoba agambye omwoyo gye guli naye yagulekayo kakati ensonga endala musumba gyenjagala okumaliza naye olw'obudde nti Yesu agamba nti okujjako omuntu agoba omukazi n'awasa omulala kikyamu naye okujjako obwenzi ono ayenze olw'obwenzi omukazi omukira omusajja ayenze kakati awo oyo agenze akadirisa ako weekali kubanga wali olunyiri lw'ensoosa okusoma lugambye si kirungi omuntu okubeera yekka kitegeeza ono alina okuwasa ekyo nga nkimaze Seeka Mulumba yatugambye nti okusinza ku lukunkumuli lw'abakazi kuba yagambye nti bo bakkiriza abakazi omuntu awasizza abakazi abasukka mu 4 oyo agenda mu Geyeena ono bw'ayogedde Seeka Mulumba agenda mu Jahannama nze neneewuunya nga Muhammad yawasa abakazi 11 ekyo nekinkakasa nti bagenda mu muliro Muhammad yasookayo kati n'atusaba aya nagati kakati bwe kiba bwe kityo mulete aya nga Muhammad agenda mu Geyeena kakati kansooke mulageno aya eri mu surati Muhammad bajiwera ddala Muhammad yennyini 47 aya eye19 ega nti fa ailamu la ilaha huwa Muhammad manya nti asinzibwa y'omu wastagafiruli zambika wenenya amazambigo wali mu'minuna n'abo abasajja abakugobera wali mu'minati n'abo abakazi abakugoberera bona balina amazambi teri muntu alina amazambi agenda mugulu era eyo aya bwe yamala okukka Muhammad n'agenda yenenye mu kwenenya okwo Allah n'akomawo mu surati Tauba essula ya 8 gati ne boonenenya ne boonooyigayirio olw'abasiraamu emirundi 7 Katonda asinzibwa atagenda kubasonyiwa omanyi Allah yayogera bino ng'akimanyi yesi Katonda waliwo Katonda kuba yagamba nti Muhammad olina okumanya nti asinzibwa Katonda mulala era weegayira akusonyiwa ekibi kyo ekyonoono kyo era Allah n'amulayira wali mu surati Layiri n'agamba nti Dayido yatonda ekisajja n'ekikazi kati musumba maliza ne aya esembayo yatuza bantu bewa nga bwe yatuza essula ya 19 aya ey'enkaaga Allah bayagamba Muhammad nti ffe tumanyi bulungi betugenda okusooka okubabula era n'agamba nti ndayidde mukama wo nga tugenda kubakuŋŋanya gwe Muhammad ne gurupu yo tubakasuke mu muliro yesuule eye 19 aya 72 nega nti wa in minkum illa wariduha
terina yenna mumwe yo aya bajiwa Muhammad atagenda kuyingira muliro kubanga kyabadde okusala nga mwena mubaguyingira. So Allah yatugamba nti Muhammad ne grupu ye bonna bagenda muliro. Komite omukaaga nga 2012 tugenda beera mengo mu kisanye onsesenkana komite